galabuzi oli musezi oli abantu oyingira ne lugowawo oba omuleka wa bbali anyingira naye takuba nkompi kumutwala mu kyaki ye talina buzibu kuba yabalaba ng'omuzannyo enfuufu yava eri nga teteri wano mu malaalo naye yajja ejja yeetooloola paka eno gye tuli mu malaalo nejjako ekisaanikira ku ddaalo nekamuwanikira ddala waggulu naye nga bibimba jjovu ne bigweri mune ffe twekengera tutya lubaala embeera ng'embiroko okoze eki kotadde kati ffe tubeera tutambula tugaludde MR Live kwe tuli n'olwaleero oba ku mitandikwa Bong Live kwe tuyise okutuukako wadde nga nsindikibwa wano Rabon Chate Foundation ekyo nkikujjukiza buli kanaku okwongera okukuba torch mu Katonda ki kyatukozeemu ne kyatwetaaza. Rabon Chate Foundation ina abaana 48 baana 17 baddayo okusoma bakyali waka baani badde bazzeeyo ne tunafuna school fees wadde nga Katonda ajja zituwa nkawairo ke kamwawe njagala okuviirayo kasuka eddoboozi ne mu matuugo mwana Katonda ali atugoberera otusaasire buli kaana kawe emitwalo 3 obwana bwa Katonda buno twetaaga ebitabo toilet paper n'ebirala kyonna ky'olina osobola mitwalo 10 20 30 kakadde toilet paper rubber kitabo tukwatireko kampeni ene tuzitowerera kubanga n'abaana kitino okubakolera kyokka kuba Katonda n'okuba education tuba tubayambidde ekitenkanika ene mmere gye tubaliisa tekola makulu kuba mmere ya mubiri naye Katonda eba mmere ya mwoyo bwe kwegatako okusoma olwo omwana ba kompyuta ekitenkanika nze nzikiza n'ekyo tugenda kiyita mutuyise ebintu bingi tugenda kuyita abaana bagenda kudayo basome ne sitisobola nzekka okujjako nga mpise mutisa kyagumana Katonda atwesiga atwagala era atwagalira obwemage atukoze obulungi obutenkanika era atambula naffe buli ssaawa. Muganda wange ono nali musaasira era nejjusa amaziga gange nakaaba managamusinkana ngejjuza singa bali basobola gazzaayo munda nandigazizaayo nakabira mu nsobi nakola ensobi okumukaabirako nali ninamuleka kaaba yekka efujjo okweyagaliza okununooza buli kimu ebitudde mu mutima gwe waggulu w'ekyo teekako empaka n'omutwe ogulimu akayinja buno obuyinja buno ng'oba mitwe gy'emisota obukaluba obwo obwongo bw'ebyennyanja obuyinja bw'obutwe bw'ebyennyanja bulumira ng'okalidde naye n'aba hoteri akakuwa n'ogwe bagenda kasasula mmeka ne buli woolya ogamba birumira naye nga kayinja mwekali okatekedde kakatwe k'ekyennyanja ekikalu baba tebakozezza kabamu akayinjako kabamu naye ate kazibu kakulaba okalaba okimalawo kantama ate sebo yakakuwa wa hoteri bakusindikidde amayembe nanakuwala ngadimaliza wange Angelo okumusindikira amayembe ne byonna binanakuwala nali sinategeera dimaliza yaani dimaliza atambula n'ejjembe alisiba mu kaveera kabula akasimanyi oba ejjembe teriziira ekyo sikimanyi ejjembe teriziira anti teriziira teriziira ero liyina wa dio nawo bolitadde banyumba kaseba nga terivoola waliwo ennyumba ezivoola ejjembe lyo nga nnyumba ate ejjembe oyinza oliteeka mu ttooyi wali ayinza oddiwanga mu ttooyi era ettooyi esigala ttooyi n'amayembe tegagalira ddala ttooyi yes olina okugawa ekitiibwa galina osula obulungi nga naawe bw'oyagala osula obulungi bali kusinga okutegeera abasamize tebali ambizi
bw'oleeta ejjembe lino liteeka mu nyunga buli kadde okalanga embizzi oba neiba bakalanga embizzi libeeramu. Naye ekintu ekyo nkyakyetegereza kubanga abagirya babaloga era babaga basindikira. Ate batugambe eggumba bw'oliteeka mu mulyango eri embizzi amayimbe tegayingira. Bya bulimba era oyinza okugumira ku ggumba ne bakuttira obwereere n'oligumiddeko. Just embizzi eyina bubeezi kisiraani si nnungi nnyo. Abagirya bagirye naye togyemanyiiza nnyo, erina kyekutoolako mu byenfuna ekutoolako. Okusinziira ku lisaaki wange wagenda n'okwana omukyala ne tosoose kumbuuzaako. Tewali sitaanyi mwakubuuza dimaliza. Already byonzizeemu ku ssimu nga nkubuuza bimaze okulaga nti siriddamu kukubuuza. Ngambye nkwesonyiye kubanga nali mmanyi ebintu by'okubuuza okwange bye bikuwa obuzibu. Naye ate bw'obanga otuse ne ku level nga bwe nkubuuza ofuna obuzibu katutandikirengawo. Ombuuzizza otya nzijukizaamu? Nkukubidde ne gajje baleko ssebo okole ki? Nanga nenkugamba munange oli otya nti ndi eno furufo kisanuma njatemako nnyindo yange. Senyiga baatugamba nno waabenzi senyiga naye nze siri mwenzi ate yankudde. Senyiga bulwadde si waabenzi. Abantu bwe boogera obulwadde bw'abenzi bukwatira mu keesi naye n'ogamba akaana akato nga kamulina ateko. Naye kibaye kikujjako ekyokubuuza n'oŋŋamba nti gyendi oli otya kibaye kikujjako. Munnange olaba obwavu era bwe bagamba nti nno obulamu bwe bugagga sikategeera bulungi. Obwavu bukuluma neweekyawamu omuntu bwakubuuza owungamu noba nga tomutegedde mbadde sikutegedde ssebo nsonyiwa. Adimaliza siriddamu kukubuuza n'abantu tubabuuza. Abantu bokambabuuze. Dimaliza abantu baleke. Empisa baziyiga. Wakyama amamiro oyinza okumenyeka. Njamenyeka bumenyesi. Naye nno kankubuulire ennaku ezo waliwo omukadde bambi yazze kubanga abantu bakola ekisa era bagende mu maaso n'okukola ekisa naye waliwo abantu b'okolera ekisa naye ng'omuntu oyo ekizibu kyalimu akyagala gwe nno ng'akulowoozesa mbu alumwa. Omukadde yazze atambuza ebigere tali mu ngatto ajjayo ekipande kiriko abaana so siye nekibako abaana ng'okugulu kuno okumukuzimbye kuno kulamu ono ajjayo omulala nga y'omutwe gwe munene guti oba agenda kunnassa n'abikubisa nze simena kumanya kubanga bwe twamubuuziza n'atugamba bazzukulu be naye nga n'amanya tabamanyi ne tusirika naye nga ayagala buyambi we tutudde ne mugamba amukadde nze ndi musawo kankwe ku ddagala siga kuwa ssente sirina ne kankwe buwi ddagala ove mweyo embeera. Mukadde yakombye kwerima ati olwo ave mu mbeera ate mwajja akasente. Yagambye atya nga koma kwerima? Yagambye mpa ssente. Tompa ddagala? Wakiri mpaayo 5. Kankwe ddagala waika nanti naye nemulemerako kankwe ddagala ove mweyo embeera ogenda onaabeko ofune okumukisa okole byonna nembyogera abalibo nga bafa bufiki nseko. Mukadde nga yagala ssente nga ye embeera effe gye tulumwa embeera emunyumira agikolamu. Navudde ku bakadde b'e Kampala. Oba badde omugamba bya ddogo ngenda kusamira ate omukadde tasamira. Mukadde byebyo naye era otereera ova mu nnaku naye ennaku ye yadde ajagala kati bannaye bajja kusubya bali abali mu nnaku entuufu. Okimanyi ekyo? Yabadde muyaye mukadde. Ajja kusubya bali mu nnaku entuufu kubanga waliwo bambi abali mu nnaku nga ntuufu ate ne tubatwalira mu kiti ky'oli abo baba yaye ennaku zino naye bambi nga ye alumwa. Naye nze simalina kumanya bukodyo bwe bagenda kukola tumanye omutuufu n'omulimba. Katonda yalina otusasa n'atulungamya mwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu kuba kati nange nabadde nnyamba okukuwa eddagala ly'obwereere. Abadde omutwala mu bintu bya shiriki awone byebizimuzimu. Nange nsikiriza buyambi bwo oba atontwala mu bintu bya bizimuzimu ate bintuge owona. Sitaani talina lunaku lwawonya yefula akuwonyeza n'akumawo n'akubanja ekinene.
ate yakolera bwerere waguma akubanja ekinene ekinene akibanja era nga amanyi okisobola. olina abaana bameka? Abaana bana. Asooka bamuyita linnya ki? Yenge. Owokubiri? Yeni. Owokusatu? Kyenge. Owokuna? Kyongo. kubanga amanya omuntu kate tunatumaga abazungu bokka n'Abachina gye bali bambi bakoze balina bye bakoze nabo tutandika tumako kumanya gaabwe. Amanya ako asooka Yenge. Owokubiri? Yeni. Owokusatu? Kyenge. Owokuna? Kyongo. Kati jajja waabwe yekka gamusumbuwa ye gamusumbuwa n'anonoza Kyenga ate n'amuyita nga gwa Yeni. Kati bambi gamulema okutegeera. Kati amanya gategeeza ki? Yeni kitegeeza ki? Oba tomanyi? Jofule kitegeeza ki? Nange olw'okuba mmanyi ag'abazungu temumanyi kye gategeeza nange gano simanyi. Tufera tutuuma kunyumirwa. Tutuuma kunyumirwa kubanga nange ebyaddala Jofule gomanyi kye kitegeeza. Galina meaning. Yinza okuba Jofule simanyi kye kitegeeza naye amanya ogaba ne meaning. Kati omanya ne gana g'Abachina galina meaning. Ne ffe tutuume butuumi. Tewakola risaaki? Nze kati kubanga Yenge nawuliranga bolo Yenge. Kubaako bolo kati bolo nenditya. Nenjijjako kano ka Yenge. Noga Yenge. Yenge. Yeni omumanyi ye. Simumanyi. Doni Yeni. Najjako ka Yeni. Okitegeera. So kati nze abaana abange nabatumanya g'Abachina bambi naye Abachina bakozegana amasimu gona getukwata. Kituufu naye okutuma abantu amanya g'otamanyi. Tomanyi meaning yago. Namwe ag'Abazungu temugamanyi. Temugamanyi. Lwaki batuma kale ga Kiganda? Anti kati amanya mune bagattako ag'abeeru. Lwaki wabimenyezaawo dda noga kati kambatumire ddala ga Kiganda? Nagamba kanoonyeyo ensi era gwe kati osobola n'otuuma ag'Abalasha. Tegituwa waddibula oba buzibu. Limaliza? Wabula ate obadde tombuuzangako kumanya g'abaana. Limaliza? Limaliza mama pasita? Mama musumba. Wasalawo kuba musamize? Anti kakati waliwo oluganda olugamba omusomi azaala omukafiiri. Kati goyagala ndumenye olwo olugero. Ugondera lugero? Engero tizirina okukola. Mama wakubirako? Munyumya mboozi ki? Angamba nnyo era ye bw'aba atandika kuba mutabani wange konze wangi maama Mukama yeebazibwe. Kogwe aweebwe ekitiibwa kubanga ekyo ekigambo yonna kikola. Mbasamize. Ogambye Mukama akole ki? Mukama waffe alina okwebazibwa yatutonda n'atuteeka. Nakugamba naye oba otya nga maama w'omusumba gwe ng'oli musamize ngamba nti naye teyazaalibwa nga musumba yasooka kukola buli kimu n'akikoowa n'afuuka omusumba. Kati naye kangira mbikola bwe naakoowa ndifuuka omusumba. Ndi lwe weetegese okukoowa. Kakati naye nze kyendabawo ye ekyamulokosa nze nakiraba kubanga ye yasobya. Waliwo omuntu atasobya? Anti amaanyi agenda ewaffe mu busamize bw'osobya nebye bakuwa babikuggyako. Gwe n'ogamba mbu we bagaba bakola ki? Mbu abo sibeesiga bo we bakuwa nga babitwala kambeere ne wa Yesu akuweera ddala ppaka. Maama yali musamize? Teri yatasookera waffe taliyo. Maama yasooka musamize? Anti tosobola kuzaalibwa ng'oli mulokole. Kati oba wali mu makkati awo. Tugende mu maaso. Waleko ku maama nga agenda mu ssabo? Simulabangako naye. Omulaba nga agenda ku kyaki? Nayo nalinga kati ffe twasabanga ku kyaki nga tusoma Kalimwezi. Ye teyasomanga? Anti Kalimwezi kati ffe twali bato nga ye mukulu. Ngamba ye yagenda ku kyaki okusaba ku Sande? Baasabanga. Gwe teyakutwala? Baasabanga ffe anti kati ffe nga tusaba byaffe naffe. Aba Kalimwezi muba musaba birala. Kati ye yalinga mu Kristaayo ffe nga tuli Bakatuliki.
kati asabira walala naffe tusabira walala. Ogambye ekyamulokosa yasobya ati nze kyemmanyi yasobya kubanga ye yalokoka nga agamba nti muveeyo eyo ebyo newe bikuwa bikujjako nze nemanya gwe wasobya busobya olabika nze siina gyendaga. Baga eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Ffenna tuyina awaddugala ssebo nawe omuntu alina awaddugala yeeyo munye ya bbulaaka. Nedda ssebo kitegeeza nti gwe woolaba nti abantu abalala tebalabawo, gwe woolaba nti wakyafu nnyo, gwe woolaba nti tebalina kugambirawo naye nga waliwo ensobi naye nankamala okutuuka mu myaka gy'alimu ndokoke. Lwaki ye teyalokoka mu gyeno gyendimu? Osanga yagenda okuzuula amazima nga obudde buyise. Nange kangazuule nga buyise tekiina buzibu kubanga yewe nayo yagazuulira. Atambulira kugambya amazima yo saati bagamugamba. Naye gwe otegedde otya ndi maama mulokole? Twali tunyumya nga pasita. Musumba. Lwakuba weerabira. Ye musumba bambi. Musumba. Agenda kulwana nnyo okulaba nga anzize ewuwe. Naye nange ndi mu kulwana kulanga muzze ewange. Tuli awo. Kubanga ewaabwe baamugamba ekika kyabwe bafumbe. Abefumbe beebakka. Ebakka waliyo amayinja galimu emiryango. Misambwa mwe gisula. Olwo olusozi lw'amaanyi luliko emisambwa. Olw'ebakka ebakka abantu bamanyiyo bakka ku kiddaho Yima Road. Mu Kitooke, Busawuli, Kaliiti, saidi zeeyo. Kati ye ekika kye kiri awo mu Lukyacca, bayitawo mu Lukyacca. Kati mu Lukyacca awo ekika kyabwe kati kirimuko okutagaataga olw'okuba obuwangwa babusuulawo. Nze mbiraba biriwa, nze nabalaba nga mulimu embeera y'okutaga. Kati ate ye n'alondebwa okuba nga mu kika ekyo yalina okusamirira emisambwa. N'alokoka ye n'agamba ngenze mu buloko. Wabala bojanga bataga embeera oba oziraba mubaamu abanywi bw'anywa agangayira engatto n'azeerabira gy'anyweredde. Kati ate kankubuulire ndyose nenjogera ku kyokunywa. Okimanyi nti nno omunywi nze nali manyi baba tebategeera bw'anywa. Naye omusajja yali kojja, ye sijja mwogera mannya oba nsinza okuba emumanyi. Kojja yagenda n'anywa akenge. N'anywa akenge naye ng'agamba kankamunywere, neffe tetumanyi gwagamba kakamunywere. Kankamunywere olwaleero ajja kundaba. N'akanywa. Bw'amala okayiwa mu ttama yagenda atambula ayogera. N'agamba sebo bamuyitanga Galabuzi. Oyo gwe yayogerako. Galabuzi oli musezi oli abantu. Kati Galabuzi bulijjo nga bambi ng'abadde abiwulira. N'agamba leero kabikkuse. Nange bulijjo nnoonya abanjogerera nti ndi abantu. Nange mmufunye leero. Galabuzi n'agamba nange nkufunye. Kojja ye ng'ayongera kulangira. Galabuzi naye n'agamba bulijjo nnoonya akola ki? Abyogera kuba mbiwulira mu ŋŋambo. Ekyalo kyonna kyantegera nga bwe ndi abantu. Bampaayira. Nkulaga omwenge. Kakati kojja wange gumuggwako enkeera. Tumugamba Galabuzi akulina. Kojja n'agamba nanoonya engeri gye mwatuliramu. Nebigaana. Ffe ne tugamba ye ataanywa omwenge ekitezadde abikola ki? Abitegeera. Ekitezadde tatamidde. Galabuzi yagenga omusanga gutwala mu kkooti. Nga gasooka gamubuguma kojja. Towemula. Kojja ng'agenda maama n'abalala bamuwerekera. Mu kkooti. Ya kyalo? Kkooti yennyini eri entuufu. Kalebule. Ng'oli ateekayo omusango ono kojja amuyita yeewozeeko. Kojja yali mugezi namutya. Omanyi bwe yagamba? Ow'ekitiibwa omulamuzi. Okoze bulungi nnyo n'ompita. Ne Galabuzi nkwebaza okuleeta omusango ogwo mu kkooti. Kubanga Galabuzi oyo ow'ekitiibwa omulamuzi Galabuzi yeefuula. Bulijjo tulya naye. Abantu. Tulya naye. Nange ndi musezi. Ne tuli abantu bafaabo.
Neggalabuzi olw'okuba ayina omululu kati ye atandise okubyejjamu ye abyegaana okitegeera kati owekiti ye omulamuzi amanyi Galabuzi agamba ono amwayiriza oli agamba tulya ffe ate ono agamba tulya ffenna omulamuzi byamusobola naga mubimalire ebweru omusango n'agugoba naye bwagugoba kojja agenda mu maaso n'okunywa akengeke kamuggyako n'aviirako ddala kamuggyako ne tulowooza oba oli gwe yali awaayiriza yabikola so lubaale waawe waka aba yeetaaga okusamirira abantu omuntu oyo n'ava mu mwenge ogwo omwenge ogulaba ate n'abantu bagulogeramu n'olowooza nti lubaale yakuliko naye nga muntu yakulogeramu tamiiro bo ne balowooza nti tamiiro naye oyo kojja wakiko ekyo ye ate maama yalokoka naye ono omwenge gwakola ki gwamuggyako kyogamba leka naye kuleeta nsonga nnafu mu bintu bitegeerekeka bulungi kyokka omuntu bw'anywa omwenge leka naawe maliza babalogeramu mu mwenge maama alina kyaki erirudda eri saidi zeeyo Kakiri asumba ate munaye bawona abantu naye simanyi amaanyi ye gyagajja kubanga nze nina engeri gye ndabamu ebintu bye abantu n'abasabira ne batereera oba baba nga kwolwo baba bakutereera simwe nakumanyi tomwesiga anti kati nze ndi musamize kati nani nebuuza ye jjajja ate amaanyi ate nno waliwo ate we yateeka kyaki neyiba yayina essabo olutalo lubeera awo kati ate nze bwe nzije wa maama saagala mulaga nti nsamira nange mbeerawo mukubakuba mu ngalo engalo ne tubuukabuuka naye we tuba tubuukabuuka mbeera mu kutya ne ŋŋamba sigwa kuba ndaba kyaki nga zisuula abantu mbeerawo nga mulimu neŋŋaba sigwa naye ngenda olaba nga sigudde oyingira ne lubowawo oba ye omuleka wa bbali nyingira naye takuba nkompi kumutwala mu kyaki ye talina buzibu kuba yabalaba ng'omuzannyo muleekaana aba alowooza muli mu kuzannya talina kyawulira nakuwulira so nga ate nandibadde nze bwenjija mbeera mu mbuutu wali ku neiba bw'ogenda nakuba embuutu tewali lubowa lwasanyuka nakukwata ku mutwe agenda azine ku mbuutu agambe nti mpabye yandibadde agamba mpabye naye anti kati nsiina laga maama ŋŋamba kubanga waliwo abantu bendabye nga bebakuba eŋŋoma eŋŋanda zino ez'okusamira naye waba ayita mu kkubo empewo emukwata ekyo kituufu bwe bakuba embuutu ng'oli mu kyaki wano tewali lubowa lwayagala kusiima kulabikako eriggwanga kuzina mukko empewo ne zikwata nga ndi mu kyaki ng'oli awarawundi ng'embuutu ziri eza neyiba ow'essabo noziwulira neyiba oyo kye yakola bambi bano baba basaba abaleka abalinda bamaze nakola ebibi naye n'atabuka oba empewo ze zimukuba embooko buli wa bano bwe bakola ye tayagala alabika kulwanyisa bano kukwerwanyisa tayagala naye kyemmanyiiko ayina laka kye yakola kubanga maama yatandika ogamba nti ente yange yafudde embuzi yange yafudde nga bibimba jjovu ne bigweri nemmanya nti kati alabika ono omusamize ajja bamalawo be bamanyi kati maama tosobola muyamba waliwo nno lwe yalwala jasiti omusujja kati ate ffe ojjukira abasamize obuzibu bwe tulina kankubuli naffe tulinamu obuzibu ne bwewekoona oba olowooza bakuloga obeera mu kwekengera kubanga osobola okwekoona owulira ne waliwo eneekoona naawe etabukamu noweekoona nodduka emisinde gweomaye okwekoona bwoti ate akakeekoono ne kakuddusa ekikumye ogamba gamaanyi gonna ago gafuddewa kati obeeramu okwo okutya kati yalwala ng'omusujja ng'abalala bamusabiddeko yeesabiddeko bigaanyi agenzeko mu ddwaliro ne bankubira essimu nti maama mulwaddeko nzeha engeri neyiba gy'ayina essabaawo maama oyo aba alwadde mwekengeremukko kubanga yagamba embuzi zaafaawo ente mwekengeremu omusujja oguyinza okuba si gwa bulijjo ti ate obadde gwe ogamba otya
tanti eyo bumujjanjabi nange eno ndeeteyo ku cupa erimu ku ddagala tajja binywa naye mbakubireeta mama yali ajja kunkyawa kubanga omusujja yamala ne guwona gwezozunga n'ebicupa byo naga bulijjo mwana wange tolokokanga kitegeera awo wakwatira bulijjo tolokokanga kubanga saagitwala nagamba wayi kansooke enninde munda abe babuneeyongera ne buwona muno ffe twekengera tutya lubaala embeera ng'embiro kwokoze eki kati ffe tubeera tutambula tugaludde nze ogenda okuŋŋamba nti ogwo musujja gusaana ddwaliro zungu nga kubanga lino eryaffe teririna side effect lyolinywa olinaaba nooba toyina buzibu okitegeera ugezaako naye ffe tubeera muganda wange essaawa yonna nga twetegese kakati waliwo wegambidde nze oyinza okumpujja oluyi oyinza okumpujja oluyi naye era nembeera mu kali nti naye oluyi olulala kati luli lwokka musajja obusungu obwo abugjeewa kangende nkeberemu kyekituyambako okubanga tetugwagwa mu bizibu kakati waliwo ngambye nti sitaani ono gwoweereza bw'alituuka n'akubanja kuba yabanja oza kyenge neyeeni by the way oba ekyo nakinyumyako kuba asadde akasitaani ekyo nakinyumyako neŋŋamba abantu temugatta ddagala eddagala lino bw'olireeta ne lirwawo okukola teri ddagala litakola naye mulimu eririssulo eritambula empola nga baalikuwa nga tto nga lirina okukula kati gwe nolowooza terikola tolirekawo kuleeta ddala gattawo kubanga nze nabigatta nagenda nendeeta eno nengatta omwana wange saakugamba buli obusolosozi obwamuluma nga yawula ensozi walumaani linnya ki yenge ye mukulu bolo yenge ye mukulu ne gamutabukira naye namujjanjaba yatereera nembizaayo wabisula busuuza nodduka wange nabizaayo wagamba mbadde ngenda bweru ebintu byo biibyo saasulawo bisuule nabimuddiza mu butongole naye musawo kyoyo atamanya nti wali omulimba anti yewe obudde bw'okkebera gw'olina omugamba nti nkebera oba tomugambye nti nkebera omusawo osobola omulimba osobola okujjaawo kuba biri ebyokukebera omweso gubeera eri nga alina waguzingidde amala guleeta mu ddiiro n'ayanjuluza n'omuga kati tukebere naye oba tokebedde bambi naye osobola omulimba taata yenge wangi taata yenge wangi ssebo akazimu kakongolekoko ebyoya munaaye akazimu abantu kambabuulire bulungi banyonyola akazimu olaba atalaba puroguramu yaffe mweyakyogerera gundi empewo enfuufu eyetoloola bweti kekazimu byaddala abantu mubijjeemu nnyo ebitabo byemusoma mbuno empewo eva eno nesisinkana neno neva eno nesisinkana oyo sayansi mumuveemu sayansi alina proof anti tayina kubanga gwe bw'oŋŋamba nti empewo esisinkana ye empewo esisinkana wokka awali enfuufu lwaki tesisinkana mu kisaawe omuddo ogwo negunyoola okitegeera kakati empewo bwesisinkana akazimu ako gwe mukinyonyola mutya anti kati ffe ekituufu guba muzimu kubanga ffe twali tulabye eka akeetooloola ebizibu bye kakozi bizibu ki twali tulima amalaalo ebijja tuli awo tulima bwe tulya ffene bwe tulya ebikajjo bwe tulima bwe tuteekawo okugoboozi ogutwaliriza obudde empewo n'eryoka ejja enfuufu yava eri nga teteri wano mu malaalo naye yajja nga ejja yeetooloola paka eno gye tuli mu malaalo nejjako ekisaanikira ku ddaalo ekyo kibeerako kyonna bakisaanukulako entaana neyasama kati akakantu kayongera kwetooloola ne keetooloola nga bwe kajja kati ate nga ffe bwe tuddukawo gundi waliwo kasiru nga tayogera nga ye ali awo atudde ne kamusitula
ng'enfufuula etera okusitula obusaaniiko abalala balabusaaniiko obuveera ne butumbiira ye yatumbiira Kasiru ate tayogera Kasiru takuba nduulu batwala kiwedde fe abaliwo ffe tukuba enduulu wuyo naye nga ye gwe batutte asirise kuba Kasiru nekamuwanikira ddala waggulu naye ate tekamukuba okubanga twali tulowooza mu kukomawo agenda kwatikamu yekubewo naye yakka mu matabi ga muti akakazimu kati amaanyi ago empewo eyegira bwetyo netuuka okusitulawo omuntu ng'ongamba mbonno mpewo yeesisinkanye amara gali gasamye kesi erabika nga gasamye kisanikira kivuddeko kesi kino kibazimbako era ffe ne tulowooza mu kulima amalaalo teweetaagawo fujjo mwali mukola fujjo eryekivubuka teweetaagawo fujjo mubeere siriyasi nga mulima ffe twalinga tulizanyirawo twekwanirawo tukole buli kimu okitegeera obuwala weebuli tukolerawo fujjo muvuganyani asinga kulima anti kati n'okulima okwolaba nga mubadde mulikuba abamu baba bakuula buddo abamu bawala kata ebintu ng'ebyo naye wabaawo ebibooziboozi oluusi nga abakulu abali awo tebabyagala mubesittaza era ako akazimu wekatandikiraawo amaanyi gaako kaba kazimu ebyadda nempewo kyeyajjako ekisaanikira ky'eddaalo kati nno kankubuulire tegaba magumu kati abasezi bajjako bati omusezi talina kyakola ky'amaanyi akubako katiike gwejjayo kati omuzimu wegwa gufubutukayo gukitomera kati gwe amaanyi we gasobola okuba nga oyo bamusitwa ne bamukuba ku muti Kasiru ate mugezi gukwata Kasiru atajja kwogera kyabaddewo talina kuwa bujulizi webale nnyo era Kasiru aba alina byalaba nga temusola biraba Kasiru aba mugezi nnyo naye ffe tumuyita Kasiru mb'omusiru olwokuba tayogera bwe bakuyita era nze bampita nnyo olugezigezi mbakagezi omuntu omugezi aba n'olugezigezi yes kasenyiga kakuli bubi ate munaye nze ndwawo okulwala ebintu ebyo wamize kudda kawezeko omudwaliro bakuba ku mpeke ffe tetubawagira mwe mulina otuwagira eddagala lyonna liva waffe katuwanywedde ku ki kati ako kasenyiga kangu nnyo ngenda kunywamu kacayi kentangawuzaawo kagende saati eriko kamyu mutwe gwa kamyu lebo nabako mutwe gwa kamyu ku saati guno amayisi kyayambala mivumba eno mpya mivumba gyo nakubuulira obuzibu bwe nagifunamu kati gyenviba tegibaako lebo emiki emivumba oba simanyi kigambo mpya wekijjidde nze gambye wayambadde katwe ka kamyu lebo ate nze bwe mbangula ebintu ebyo sitera kwetegereza naye mba njagala nnyo okubanga kuliko oba akafumu tekaliiko akafumu ndawo katwe ka kamyu buno bufumu ssebo matu go gatutte eyo naye bufumu bufumu lwaki oyagala obufumu amafumu ago malungi by the way amafumu effumu liyina meaning waliyo effumu lya gundi lya ddungu erya kayizi erya kiwanuka amafumu gayina amakulu gaago kati gwaga amafumu kye kyakuli mbirowoozo ng'ogula amafumu kubanze ndaba matu ga kamyu gwegalabanga amafumu era amatu ga kamyu gakulanga effumu naye nga kijja okuba matu mafumu gano ga kiwanuka tumuyita balabe bo ga kiwanuka ampanulira kiwanuka
abantu bakuwana amaaso luli nagadimaliza alina amaaso aloola buloozi kituufu bakuwana amaaso anti nagamba nga amaaso gange malungi yensonga ki ngateekako galubindi nga kuume nga mayonjo gwe noŋŋamba gatwakidde galinga mabwa nensirika wanjerega nensirika naye eriiso eryaffe abafirika ettuufu lirina okuba nga limyukirivu olw'omusana era meseji zebakuwaniriza zonna tujja zisoma ku Sande temulimu yanvumamu tujja zisoma naye ozisoma ndaba gomanyo mulosira kyekyusa ngenda kukwata ojja kubaako nayo neddata malungi omukazi yakusindikira amayembe amaaso ge gamukuba naga alina okubukawo nekivubuka kino amayembe go gatukosa n'omukyala naye omukyala oyo bambi yagumira ebizibu nomala we yamala okusimatuka ebizibu ate n'omubateke n'omusuula eri banna just yagenda akola afunemu kasente n'afumbirwa abazungu neyegomba abazungu kati aliyo na muzungu mama yenge kyeni apepeya n'abazungu akusindikira ku bufaananyi n'alumya ate abakazi bo babikola oba mu blocking asisobola naye bo munaye abakazi simanyi ffe abasajja twagala nnyo abakazi naye abakazi tebatwagala gamba tebanjagala tukozesa tebatwagala anti we ŋŋambira nti gamba nze njagala nnyo abakazi naye abakazi tebanjagala anti kati rabuliriza nze bwe mbeera omugagga nsobola okwagala omukazi omwavu naye yo omukazi teriyo yali agambye nti ye ayagalayo akasajja akaavu bangi gye bali baagala abantu nga tebabasosodde na kubasosola ng'ayagalibwa wagazi oba oyina ssente oba toyina oba ayagala muntu oba oyina bangi gye bali anti abo abakazi abaliyo bwe batyo aba yawuliriza ebigambo by'omusajja nga bimuzzaamu essuubi kati naaba ng'era yajja ng'alina byalowooza ebiribeerawo ekitegeeza tewali muntu atayagala muntu atagattako kale obanga toyina ssente wakiri baba buvunaanyizibwa n'enteekateeka anti kati nze kyenkugambye ekiraga nti ffe twagala abasajja nti ye omukazi nga ewaabwe baavu nga ffe nga nze ndi mugagga nze muwasa nga sirina kye mmusuubiramu n'abakazi gye bali ate ye gwe ng'oli mwavu omukazi okufumbira oba walimba oba olinayo ebigambo ewamulimba waliwo abakazi abaagala abantu nga bwe bali nga ye wadde Katonda tannakutera ssente ku mmeeza naga omuvubuka ono aba tannaba kulaba kiddako aba tannafuna kiddako omukazi kati oyinza okuba ng'okuba bulooka imaliza sababu sabi Katonda akuwe muntu mutuufu abantu gye bali oyinza okuba ng'okuba bulooka naye era omukazi ekitandika omusikiriza buli waatuula naawe awo ng'oli akakajjo ng'omwa bulooka zange ezo wenna azitunda nenfunamu emitwalo gyange 5 kati wakiri obwo obugambo bumusikiriza of course nakwagala lwaki onninda njogera obugambo obusikiriza naye nga nze nsobola okukwagala nga gwe tolina kinsikiriza dimaza kwagala mukazi natandise kikusikiriza naawe totulimba kudimaliza naye nga omuntu yenna okwagala omuntu bw'aba tolina ssente olina okuba nga olina empisa olina okuba nga olina kagezi oli muyonjo ebyo byonna mbirina oba omuntu ekitiibwa tomuyisa nga nsi ebyo byonna mbirina naye ssente si ye buli kimu wabula ate biri empisa ekitiibwa ebyo byonna sente ye buli kimu akola omuntu sente ye buli kimu ssebo olina Katonda toli musamize sente ye buli kimu ssebo vaawo balina sente nga batubidde nazo baani era omuntu yenna omuntu yalowooza nti sente ye buli kimu kati goli muto ani azirina ng'atubidde nazo saaka kumenya mannya g'abantu naye senga tebavaayo ng'awulira sente yagala nazipangisa ku omuntu oli amuwe ku bulamu bwe abo balina sente nga balina eyo embeera bambi mutuyambe muveeyo mu mawulire mugambe nze sente zintamye zintubyeko bwazeetaaga zinone nze ompe kyoyina olabe singa kyali kisoboka dimaliza nze newe baŋŋamba genda ng'oli bukunyo zinona empale njetika ku mutwe empale njetika ku mutwe nenzinona anti nagaa sente nkozesa ensobi sente mmalamu sente mpeebuula ate wangamba omukazi ankozesa ensobi omukazi amalamu omukazi ampeewula kati bagatta ebintu bibiri omulundi gumu togenda gwiraano ddala wangamba nze omukazi nagamba sente jukira
twali ku program ya Sunday nogamba nze omukazi nti amalamu nsobola omuwa buli kimu ne gawuli kisajja nogamba nti ze ntona nzigwamu paka omukazi bwanjagala era wendooza nti waliwo akasajja akamukwana mba njagala muwe buli kimu paka bwakakyawa nenkubuuza nti bwe watakakyawa nogamba awo nfa bufi. Era byali ku Senate omukazi oyo alina okuba nga mugagga antutte ng'alina ssente yamalamu kubanga ssente muno ezinkozesa ensobi nze zisongoze nze bana enzigwamu kati okumala ssente enzibu nnyo nze mmanyi okubala bwe nti ssente bwe mbala nempoozingamu nendebeza emimwa amalusu ne gayiika nenziramu nembala kati we nazitiira kubanga siyiikangako ku ndusu. Ogasa obwagazi bwa ssente n'omukwano okumalamu okuyitirira ebintu bibiri obigasse byonna nobireetamu amaddu naye yonna asobola ebyaddala akasente ako kalaba nze kamanyi n'okunjulikako naye bwe kayulika nentandika okukakwatakwata bwenti nga bwenkatunulira nenkakwata nze era ate sente senga batandika ozitungamu engoye abantu bagenda kwetta anti kakati senga olwo olugoye bw'olwambala otandika okujjako kamu awo ne wajja ekituli omaliriza oli bwereere totukana waka ababbi bajja bakulondera paka balukwambula nga n'omubbi lwayambadde luliko lwa ssente nga batungamu ssente ekisoboka naye nga nze nkubuulira ssente nkozesa ensobi bambi bakusaasire busaasizi tomanyi kutebeera kati ssente kukawukawe kale abaana mbaagala nnyo singa ku ssente abaana bange bayenge kubanga bwe bampa ejjembe erireeta ssente bwe lyabakwatako nalizaayo tolina mbali abo bagenda kuba bawala nkyalina balenzi bali bonna bagenda kuba bawala. Olina abalenzi bana? Olina abalenzi bana? Biseddume nnya. Ziri ewa jjajja? Anti kati nze banzaala omu. Mama mutata wange yanzaalayo omu. Kyokka maama oyo naye maama wange namugamba nga ddayo ewa taata ozaaleyo nga nkuze. Ddayo ewa taata neyezazzaayo naye nga taata abeera atamidde bambi. Taata lujuuju? Si lujuuju, anywamu. Omuka addayo ozaaleyo omulala nga addayo nga taata? Nga mama addayo nga bwe yeekwasakwasa omwana wange nno kakati yeetaaga okusoma naye nga atega kanyeebwa naye nga taata takalaba. Lwagendayo oli aba yatamidde dda oli aba avuddeko ye yaba avuddeko kati nekindeetera okuba nga ndi omu kati mukubeera omu Katonda nankwatibwa ekisa nanfunira ziseddume ezo nnya zibenga baganda bange kati awo amayembe we ngaleeta nga galeeta ssente ne gakwata ku baana bange nsobola n'okugoocha awo nsobola kugoocha. Omukazi yali akusindikira amayembe akyaliyo? Gyali era kati kyemmanya ndaba. Mukyeraba? Anti ye takimanyi nti mumanyi nti yeye. Ye bwe njogera bweti yeye abeereyo n'amanya nti yeye. Ekyeza ne bwe yakusindikira amayembe tewamwagala kuba ekyamukusindikiza ali akwegombye. Kati ate nze senga kati ate kati jjukira omukyala wange bwe yajja nti kibeera tumaki ekiraga nti yayagala mpase. Teyagala mpase. Buba. Obusepiti ne bubuuka ku mutamu. Naye kubanga luli lwe twagenda okubanga olubuto lutumbidde agenda zaala ne lwesibira awo. Era agenda zaala mwana ki? Yoyo yenge. Twali tugenda sookerako yoyo yenge. Nali ntaasa kayenge bambi. Nigwono nga luwa kasana. Tusibula abantu. Tujja tandikira awo abantu bamanye ejjembe walivuunuka otya. Kakati mukama wange kitange Kampala waneeno bamuyita Lule. Anko Lule nanyini pakalasiti ne Kirayimakise omusajja asinga ekisa mu nsi yonna ate nga oli awo akamere akalimu eddekende akamere ke kalungi bambi ne kusaawa 8 ogw'ekiro kasangawo. Yes. Tazikiza. Ne mukyala we Jackie nanyini Mirano kati ye Jackies opposite ne military police. Makindi. Abantu bagambe nti omwana yekka ali above 18 yakkirizibwa okugenda mu Climax ne Jackies. Anti omwana oyo asobola ogenda n'omukulu. Mwana ali bbiro 18 tayingira mabaala. Asobola okukolerayo birthday
kwolwo wakolerayo anti kati nedda anti kati ekirungi ky'ebbaala eno eya Jackie ne Kirayi Makisi mulimu ebyokuzanyisa by'abaana, bayinamu swimming pool, kifo kyakuwummuliramu. Kati bwe butuuka ekiro omwana oyo ali biro 18 obudde bwe buba buweddeko naye emisana bakkirizibwa. Balina wingi y'abaana n'ey'abantu abakulu. Emisana abaana beeyagale. Yes. Ekiro abakulu beeyagale. Era ku mulyango bw'ojja ng'oli biro 18 bakugaana gati sika ssente. Ekiro kirabako ku Jackies. Ekiro abantu bagale bagenda babawagire. Abantu mwenna mugende muwagire omwami oyo n'omukyalo oyo mukululule n'omukyala we Jackies. Bambi bantu balungi nnyo, ate keya weeri, security weeri, parking byonna weebiri, kugamba byebifo mu Kampala wanene ebikutta akati. Abantu bagambye ddala nti yankolule yakuwa ekifo okolera ati tosasula. Yanyamba n'ambudamya n'enkolerawo wensiigira ebifaananyi ebyo eby'engalo, tanjigyako yadde 10 naye atanjagaliza mbeereko bulungi. Abantu lwaki bakuyita omukongo? Ate banga bamawanga mangi, kati kankubuulire. Abamu bagamba ndi Murundi, abamu bagamba ndi Munyarwanda. Bwe nagenda e Rwanda bangamba ndi mu Tanzania, bwe nakoma we Uganda ndi mu Kongo. Abakongo ate Oluswayiri sirumanyi, banange nali njagala Abakongo abo mbeepatiikemu nenga sirumanyi. N'Abakonjo bampita waabwe ndi musajja Muganda temunneesibaako. Fe Abaganda ssebo naffe kakati ssebo tuli balungi, okimanyi ekyo? Tewali muntu mubi. Anti Abaganda ate kuva edda nga balungi. Ne bo baagala otulaga abantu mbufe Abaganda batulabika bubi. Tutya ensi zonna zibeeramu ebirungi n'ebiki. Nze ndi musajja, ennyimba zange zonna ziri mu Luganda, sirukyamya namu. Abantu bagenda balunye ku nnyimba zo nazo. Kasate kamuddi Maliza Angelo aliwandikana mu Luganda. Music nga goteta. Lukoba. Bwebale nnyo. Mbasiibudde mubeere bulungi era mwebale kutwagala naffe tubaagala nnyo. Musharinge muteekemu metaniki la bongo. Mubenga bu program bwaffe bubajjako stress nga mubulaba. Mubamu n'okuyiga. Musubscribing. Naye ekigambo subscribe senga sambade saasoma kibadde kigenda kunnumya olulimi. Kizibu nnyo kiringa kalakatalistics. Nga tukyali bato ng'ekyo tekyogerekeka. Waliwo nno n'ekirala, waliwo n'ekigambo kye baŋŋamba olaba ne district waliwo gwe kikyalimu. Photosynthesis. Kyekyo kye malina okugamba. Kyekyo photosynthesis. Mwiraba.